obataasiza balungi banno ebibogeddwako nga tonnajja bibadde bingi tufunye representative kubanga omanyi tubadde tubonaabona nnyo nti mulo temulonda nnyo balungi nnyo abo baba balungi naye nga naye abantu webasetinga pace na benakyo yagisetinze kati bw'oba odda mu bigere bya munno you know you have to do better. Simanyi naye simanyi. No, what I am thinking already benakyo yali Miss Africa kati gobojja n'otagikubeeyo gundi benakyo yali wa 10 yali wa 10 kiyinza okukalubirizamu, so you need to do better and better and better. So misraffe bambi olaba nti it is now naye kuva simanyi wakuba mu Uganda biyita tubyerabira naye kuva Zali we yakwata kuba Zali yaleeta benakyo yaleetaane baali awo bajjirako ya benakyo nga bakipika bajjira kwa benakyo kuva bajja mu gundi simanyi bawe byatereera nti tetukyalina bezi ba showbiz ne bagenda kubanga nti Miss Uganda bw'alonde wano mu Uganda ate wali kipya agenda kujja agenda influencing bya influencinze because position gyalina emusobozesa kati Miss Uganda amaanyi ge tugalaba afulumye nga agenze bwe tumanyira nti either gwe mwalonda asobola oba takola ki tasobola naye ndowooza consecutive now it's like 5 or 6 years at least olabanga Miss kuba tulinawo ndowooza eyagabana emyaka bajjala ebiri because of COVID ne at least olabanga tetusindikayo busindisi kubanga twalonda yes so njagala kubaza team bamuyitaani mukyala Brenda mama Nanyonjo webale atobye ne brand yeeyo atubye nayo ne bamwogeredde but I think now she's smiling she's smiling bamuyita mother to girls I think she's smiling because abaddewo n'ekintu kinaatoba nakyo so twagala okubeera nga ate tumwebaza tukiikiridde bulungi wamala Miss World abalina kyazzaako like your top muggulu teriyo kibategeka Miss what universe kati abagenda oba universe batwala baani ebintu ebyo bandibadde obimanyi buba byabalungi oba tebikwatako nande ngina kwogera ekintu negambi tubayeza ne bana twagala okwebaza abatukolera ku airport era kaleko omuntu anoneka gotwanga ebifaananyi birabika bulungi kinyumamu bambi kati era President Museveni nono nawe weeyamba tekyanyumye kuva ku bukulembeze ng'airport efaanana bwe yali kaleko nakyo tukiyiseewo kiveewo airport erabika bulungi so twagala kwebaza mpaka katono nnyo nga bamwanirizaawo ate tujje tulabe ebirala. Uganda. Obadde wakumeka? Nze mbadde wakubiri mu Africa, mbadde wa munaana mu film. Of course, kikyebutaalabye. Nasinze Bitiibwa purpose. I was in top 4 Bitiibwa purpose. Then nasinze mu Africa yonna. Ate n'ekirala badde for the first time ever in Uganda had very many supporters. Nze ndi very contented. Kubanga simanyi oba mwanage competition. It was very stiff. It was very hard. Abana babadde very smart. Abana babadde balungi. But actually people were telling me I was fitting. Kuba wadde abanoonya omulugamu nga tebandaba. So I thank God for that. I went and represented my country wholeheartedly. And to me that's enough. Kati nze kyenakola nagenda ngenze kutunda Uganda. Olaba nti ne mu bootcamp I would always go and ask girls yogera kino mu Luganda, yogera kino mu Luganda. So nagenza okuvayo nga abaana bamanyi bwetubuuza, bamanyi gye baleke, bamanyi oli otya. So for me I'm really very happy for that. Byebyo okay tubakulisaayo twamulaba mu video nabulabanga nga